bwe mwagala abantu mwagala babeere nga bekka bwesiba obusente obutono nga Syamulolo ne batunaabulya tetujja kulonda baba n'abantu bonna balinga abayala mwasuse mpuuga ku miliyoni 5 oleseko 3 abantu bogabira bali mitwalo nga Syamulolo mpuuga okumanya oli fala oleeta otya miliyoni 3 ku miliyoni 5 ku bantu omutwalo oguli wano buli omu afuna mmeka mpuuga oli mubi nnyo oli musajja mubi asaana kutuga biwulidde Abannayuganda ni ali basonyiwa bwe batyo bwe bagambye omukulu Honorable Mathias Mpuuga ne bamugamba nti taata n'ofuna emiliyoni 5 ate n'otuleeterako miliyoni 3 bwokka mbutugabane abantu tuli bangi esente ezo tunafunako sente meka naye ne bamutegeeza nti esente zo tuzaagala era nga bw'ozireete n'ezinaba ntono tujja zirya naye akalulu tekaliiwo. Bamugambye akalulu tekaliiwe sente zo tujja zirya kubanga tuzeetaaga naye akalulu noonyezaako ewalala. Nga tuvuddekawo ekifaananyi ky'olaba oyo mwana muwala Namirembe Angela Maria, yes, female youth councillor Kampala district. Essaawa kakati wetwogerera mugenzi avudde mu bulamu bw'ensi eno era kigambibwa nti omwana muwala ono munamateeka oba abadde munamateeka omukuutivu naye nga afunye akabenje olunaku olwaleero era nti abadde akabenje kano kabaddemu aba bodaboda kitegeezebwa kigambibwa nti abadde ku boda then awo simanyi sinategeera bulungi ki ekibaddewo naye nga amawulire agatambula gali nti afiiridde mu kabenje ka bodaboda ku makya oba ku nkya ya leero. Nnyinza okugamba nti nga wolaba abadde ngali solid nnyo mu bintu bya politics era nga abadde naye ayagala kubanga avuganya ku bifo eby'enjawulo naddala ekyo ekya female youth councillor Kampala district. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Tweyongera okubanga tusabira ab'enganda n'emikwano abadde mu kibiina kya NUP naye nga Mukama bw'atyo bwageze tubeera n'okukkiriza nti Mukama yagaba ate era yajjawo ate era tubeera n'okukkiriza nti munnange Mukama waba asazeewo nti ebintu kijja kubeera bwe kityo era olunaku luba lutuuse nga tuvuddeyo era nga tweyongerayo. Ebya Edikenzo byo byeyongedde okulanda nsonga ki omukulu Nebati Mao jukira juzi waneno gyevuddeko waneno waliwo audio yatambula ng'egamba nti Edikenzo ye kennyini ng'agamba nti wanaaba avudde eri mu kalulu ajja koma waneno handing in his resignation letter era yesterday but one namulabakawo ng'akiralifayinga ku audio eyo n'agamba yes yali ye naye yali tasuubira abantu kubanga ate oba eriikinga naye yamala n'eriikinga kakati Nebati Mao ono alwana Edikenzo era bwe bamulaba yavaayo n'akwatiramu ne Nyamutoolo naye oluvannyuma n'avaayo ne yeetonda kakati avudde ku nsonga eyo n'agamba nti tajja kukkiriza Edikenzo okusooka kulya ssente za gavumenti ate n'avaayo n'agamba nti alekulira ekifo ky'obwa pulezidenti obw'abayimbi agambye tajja kiganya era kijja soboka wuno awanda muliro. Edikenzo, you cannot misappropriate government money and you think you're just going to run away with it. Government is government. Government jigyemu okukyamukirira kw'abayimbi oba endongo. Okay. Ekyokubiri nze kati kyentegedde amangu nga psychologist mu industry. Kenzo tagenda kuliza yeninga. Naye yataddewo n'embeera mbu ata odi etambule mu media era nga bwe kiri kati. Era tukyogereko. Message bamafia be basobola ogituusa ku president. Kenzo mbeera bamumye ssente muzeeyo laba Kenzo kati ayagala kuliza yininga Kenzo byozanya babizanya dda era togeza nogaali agenda kuliza yininga tikati Kenzo abadde akyayimbanga kati federation president ke kali mwaka mukwatiridde gowulira Kenzo bamulanzeewa ekyoka kyabyonna Kenzo wogenda okumugera mbu oyagala akuyimbira asaba miliyoni 25 yene timu yene babeta ne bajja ku mulyango ate ne bakujjako ne basolooza tichali promoter aliro kwa mutegeka eri asembeyo kubanga mulemedde ka mutegeka bali bamuyita DJ Masiko basembeyo kufuna butakanya kushoye semba buli ne Masiko era naita kya mutegeka
kati Kenzo kanga kango gena kuva mpozi ngogena kusigala ngo wagenda designing mpozi ngogena kusigala ngo ngoli ho muboyi wa muchala okuba mutaddeko ekigere kabi balekere mpozi ngasaze wali designing asigalinga ho muboyi wa muchala we kuba muchala we ye minister kibuga bandi kati Kenzo talimba limba however mbadde njagala omulabi waffe mutemetemeremu Kenzo atuuka ati awo webiva olutalo lunene luli politiko nnyo gwatulaba Kenzo afuuka ati w'amaanyi Kenzo yali muyimbi mulungi era nga w'amaanyi naye ngamba kati eno side ya kuyingira state house politics yeah Kenzo jjukira bw'akaaba mu lockdown nti Uganda government where are you omuntu eyamuyamba yali Maama Kadaaga era bw'amala okuvaayo ne afunayo ko kasente n'asusulwa ne ssente ze yali yayimbira mu kaluuka 2 oba 11 sitamina ne bamuwa n'emmotoka Land Cruiser gye mulaba eriko sita kati Kenzo nga bamwebaza ki bamuyamba nge yakaba mwako Uganda government we lockdown bamusibirayo ko mu bijjukira Ivory Coast kati Kenzo bwadda wano abeera nnyo affiliated ku government bamubalira omuzannyo tukwata bayimbi banno bakuŋŋaanye nfuna bulungi hulira bamala okuŋŋaanya abayimbi abo bali abasajja abali mu government besijja kwatula mannya kye baali basinga okwetaaga beetaaga artists with numbers onfuna bulungi ayina abantu Kenzo kati njala era mulabule Kenzo kati takyalina value gy'agatta ku government ye n'alema olwaleero olw'ensonga kati federation ya Idi Kenzo yafuukanga wuma in fact kati ne wuma egisinga kuba Kenzo interest ya government yali nti we need those superstars kyali ku bintu bya ssente abana NRM beeyongedde okubanga bagaba ssente era ababali okumpi bagamba nti weefunirayo omutwale oba togukoleredde ezo ssente nyingi munange zotakoleredde ate ne bakwata ne bazikuwa bali wano bagaba ssente era kankutwaleyo weerabire Katambi abantu nga balayininga up ne bakusimbayo omutwalo gwo oyo ne deputy RDC ow'Iganga ow'ekitiibwa Kirigwa Hakimu era nga ne director wa KHT Hotel alikubanga agabira ku bantu b'essente okuva owa Kironda Faruku owa Haji Kironda Faruku era eyo ni NRM gye muwulira buli lunaku eyo ni NRM ow'ekitiibwa Kirigwa Hakimu alikugabira abantu essente edda NRM okubanga bawagira NRM bulungi no era n'ekibiina ekirina essente edda NRM so ow'ekitiibwa RDC noyo the deputy RDC of Iganga wamu n'ow'ekitiibwa Waiswa Michael ow'ekitiibwa Waiswa Michael the chairperson wa NRM oyo ni chairperson wa NRM ow'ekitiibwa Waiswa Michael era nga n'abakoze enteekateeka eno ey'okubanga bagabira ku bantu essente oluvannyuma olw'okubanga bali kweteekerateekera akalulu kwepeta akalulu ka President Museveni wano mu Busoga ssente z'okumansa era nga balina ssente ze bagabirako abantu era ng'oyo omulabye bakugambye ba NRM yenjogere ki ayogedde na mu Luganda wow babadde basimba layini ne bwefunirayo ekitwalo kyo nga tuvuddeko era nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ye mukulu Alien Skin owa Fangoni Forest kigambibwa nti ssaawa yonna eyo lebo yandigifiirwa eyo ekampuni ya Fangoni Forest kigambibwa nti waliwo omuntu eyali gyesalinga ekampuni ya Fangoni Forest era nti ye Alien Skin agenda okujja ku siini oba mu kampuni yaliwo okitegeera biibyo mu mawulire ge tulinawo kino tekiri fantastic Alien Skin waliwo mawulire agasaturatinga nga gagamba wegati nti Alien Skin erinnya Fangoni Forest Entertainment siririe wuliriza bulungi omanyi bwe nkola mawulire ga Fangoni bangamba nzijonkera bati mba sijjonkera amawulire gasaturatinga ku mundimagano gwa Facebook nga bagamba nti Fangoni Forest Entertainment erinnya sirya Alien Skin erinnya eryo lya mwami ayitibwa Agumikiriza Aaron Agumikiriza Aaron yagamba ye yali registering erinnya eryo however much yali registering Alien Skin tanaba kujja mu ndongo kati bwe yali registering ate simanyi Alien oba yali funa atya ekyo kyo sijja kulimba wabula Alien ne bwaba erinnya nga ligenze ni livaawo nti Fangoni tekyaliwo tekitegeeza nti avuddeko abawagizi abawagizi basigala bamuwagira naye ng'erinnya ddyo okusinziira ku mutimbagano gya Facebook bagamba lyani lyagumikiriza Aaron
so tujja kuba kutwongera obba amawulire agava mu nkambi eyo mwekomere ku mukutu temuvaawo byompolampola ffe tuba kutubanga tukutuusako amawulire gonna gatambula gagenda mu maaso era gatrendinga byonna byonna nga tukyagenda mu maaso ensonga za kikeni abantu nga bazikubamu ebituli bazitunulamu bazirengera beebuuziganya ekituufu kyekiriwa ono yavuddeyo n'agamba nti obulamu bwa kikeni mbu butambulidde awo bwe butyo mu bintu ebyo ffenna okumanya kikeni n'okumutegeera n'eryo ettutumu ettonotono lye yafuna kwa ttono twamutegeera mu vidiyo nga yeekubye olugalo mu bubina oyo olugalo yali ye kati nina ka vidiyo ke nalabye nze omu ku babadde bamuwolereza naye nange natuse ne ŋŋaa naye nedda alina ka vidiyo ke yakola jo katono ntomere neekunoza ne bypass ekiro kuba nna bwatuse n'enseka nga nyolo omunyo atamugamba si nga nyolo omunyo nga ayogera bwogezi ng'agamba muntu ddayo okalaba abaana bakakoze few moments wait nze ka vidiyo akanyiziza ke kawana okumukayada ali mu kunyenya ekiwatu kati Simon background enkuza y'abaana abo na lwaki ensi eba followinga ye baleetedde okukola ebyo bambi bo bajja mu mawulire gano nga family zaabwe zakuyiiya kuba kikeni ffenna n'okumanya abamuzaala recently basooka kumwegaana bo bennyini maama we yasooka kumwegaana nti si yamuzaala n'ekitaawe ennamba emu kati sooka otunulire abazadde abo ababiri nnamba emu ne maama wa kikeni the environment and the parenthood they would have given this boy because chicken mwana twogera ku mwana omuto ensi gwetutte speed chicken mwana era chicken yetaga guidance si kumukubira mu ngalo kumuwagira nga maama we nalabye akola kubanga ekinaddako ng'amaze okukola ebyo byonna kuba kwakat right now obulamu bwa chicken bugenda kusurvivingira nnyo ku byekigwagwa kaka chicken talina company etegereza obulamu wakalangu image enolabwa nti yeegaana nti si eyate naffe tetuna konfaminga wadde nga omuntu ali mu kati waliwo buli obwasooka nga yeekuba olugalo mu kabina kaaka olugalo mu kabina ko bambi kuba naye buno buli 50-50 because omuvubuka asibye ekigoyi wano abaana agamba buulire banna ebintu byemukola ku social media bigoberera teri muntu nze gwenda byali mu bintu bya buseegu obuseegu obusukkiridde afunyemu birungi Simon so kyannaku ng'abazadde nti omwana oyo chicken yabulwa guidance biwulidde si bigambo byange nze ndiwo okubanga nga kutuusa kati nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo ng'olunaku lwaleero pulezidenti w'ekibiina kya NUP akyatalaga Bunyoro region anti jjukira gundi yali yamuwoninga Nabbanja nga yagamba abantu nti musigale mayumba gammwe era temugeze ne musamba kulaali naye munnange eraali ezajjudde naye ate abaana beeyongera okuba nga bamusabula left right center Nabbanja obadde osubira oda gye watowa mu 2021 ne muyiwa amagye gwe ne Kasayija ne bakuba abantu okufa emuhoro okudda ekagadi nga buli awagira opposition gwe bayisaamu ogw'embuya obadde osubira nti ogenda kuddamu bakange ne statement nti buli omu asigale mu nnyumba basigale nga beetuddeko Nabbanja teweerabira nti naawe wennyini okimanyi ffe ng'abaana baveeyo ehoyima abaveeyo tuli kubi tuli bubi nnyo gwani atakulabisa ng'oyambala ebitengi ggwe kati gwa Safina nawe sawa zino okimanyi embeera egenda maaso wafuddeyo tiisatiisa abaana bewaka kayima buli omu agende yeggalire mu nnyumba ngolowooza tukyalina kiri kyemu kuba mulimu atukwata nga tetulina na buvumu bwe twolesa naye gwe ojja kukimanya nti ffenna twagala enkyukakyuka
baitu abana bobuka mwenna mukimanyira tuli kubi kandi ogwo mwisiki na yandara boje na kandi na yakimanyira tuli kubi mwenna kandi mwena mutagaruke tutabale ensi yaitu abana Uganda fena munyongero kwategeza mu abana bewaka tewali kigenda kuterera nga Museveni akyali mu ntebe niwe banatambula ku kyalo nga babasimba obuugi kabaye buunga bwa kasooli nga mwenna mukimanyi okutambula wali omuhoro okudde eri mu kyalo okusanga ekyuma ekikuba kasooli oba ekyuma ekikuba obulo kya bulumi ate nga kya ssente buwanana kiri kimu abana bwewaka we tutaasituke tujja kutuuka okulya enfuufu essaawa zino nga bano abasenze abali eyo abeefula Kabila emu n'eyaffe nga batwala amataka gaffe basigala bakyatugamba nti all is well kyova essaawa zino Kasayija nenabbanja baako ekigenda mu maaso bwe tutuuka mu kaseera k'akalulu batuyiira amagye 10,000 okutandikira ekagadi okudda eri emuhoro munda ne batandika okukuba buli muntu mugo kasita otandika okulaga nti olina sayini ewagira enkyukakyuka mu abaana b'ewaka mwebeereremu eyo nga tuvuddeyo nga tweyongerayo mugenjawulo onavuddeyo naaba nga alaga obwenyamivu n'agamba nti ekintu kimalamu amaanyi nga epate ebadde nga y'amaanyi kati essaawa yakakati mu ggwanga Uganda naye nga ebadde egezaako okuba nga efuna ate bacandidates mu bifo gye batabadde ate ne batuuka munange ne bapulinga awutu ng'essente balemereddwa obukadde obubasa kale obwetaagisa okugenda okunominatingibwa agamba nti kimalamu amaanyi nnyo nnyini ddala. Kimalamu amaanyi okulaba nti NUP, the most popular party in and outside Uganda, candidates baffe batandika okuva mu race olw'ensonga tebalina nomination fee $1,300,000. Ate nekisinga okumalamu amaanyi nti aba withdrawing bali mu bitundu NUP gyetabadde ng'egezaako bugeza kugaziwa nga mu Western Region. Eyakasembayo ku withdrawing ye munnamateeka wa NUP mu Western Region gwe bayita Joshua Tumukunde abadde yesimbye ku Honorable Mawanda Michael side ze Igara East. Yavuddeyo n'aba very clear n'awandiikira ekibiina n'abagamba mpanise talina busobozi financially kubeera nti asigala mu kalulu. Ate ng'ebibiina ebipya nga DF, PFF, Ecological Party baavayo ne bagamba nti bo bacandidates baabwe bagenda kubawa ssente ez'okwewandiisa. Buvunaanyizibwa bw'ekibiina okuzimba omukulembeze n'okusapootinga omukulembeze. Omukulembeze nga bw'agatta ku kibiina n'ekibiina kirina okubaako kikimugattako. Naye NUP President yavaayo n'ategeeza nti tebalina that muscle okulaba nti buli muntu bamusasulira nomination fee. Kale at least ne bwe kitaali badde nti buli muntu ne tulinamu ebitundu bye tumanyi nti NUP tebaddeeyo nga n'omuntu okwevaamu obwevi n'agamba nti nkutte fulaga ya NUP mu kitundu ekyo kuba kusiba lo. Ebitundu ng'ebyo byali badde biyambibwako bwe tuba nga tuli baggazi ya NUP mu bitundu gyekola ki gyetali. Ebibiina ebirala bye tugenda okuvuganya nabyo mu kalulu nga NRM bacandidates baba basasulira $3,000,000 ayi ne babawaayo n'ensimbi eziri mu bukadde 50,000 kugenda okunoonya akalulu. So bwe tuba nti abaffe bawanduka lwa $3,000,000 nomination fee kiba kibi nnyo. Era ndowooza party yali badde ejja ne strategy butya bwesobola okulaba nti candidate tava mu kalulu lwa nomination fee kubanga bangi bagenda vaamu nkubuulira gwerinda nga 24 ojja kulaba nti abantu bangi abalekeddwa ebbali nga tebeewandiisizza simply because nomination fee yakoze eki yabuze. So omuntu bw'amala okufuna kaadi y'ekibiina duly oyo aba afuuse property ya kibiina era singa alema okwewandiisa tetujja kugamba nti Tumukunde yalemeddwa okwewandiisa. Tujja kugamba NUP yalemeddwa okuwandiisa candidate waayo. NUP yebeeruuzinga nga NUP. Ekibiina kiyamba ddi bacandidates baakyo. Situganye okusomoozebwa kubaawo, situganye okusomooza weekuli, naye ekibiina mu buli mbeera kirina okuyamba bacandidates baakyo. Kyova olaba abantu bateekamu ssente, kyova olaba abantu balwana nnyo nti bwe nkwata kaadi y'ekibiina mba nfuuse property ya kibiina. Kitegeeza nti ekibiina kiba kirina okukola ki
okubeererawo. At least ne bakuwa nomination fee ne bakubisiza n'ebipande kubanga bw'owangula oba owangudde nga NUP era ekibiina kyo kikufunamu. Kivula mu iPod buli mubaka bamubalire $25,000. Okitegeera ow'ekibiina ekyo ekitegeeza nti ekibiina nakyo bwe kimala okuwa kaadi kiba kirina okukubeereramu kuba oba ofuuse kya bugagga kya kibiina ekyo. Naye kimalamu amaanyi nti bakandidesi baffe batandise okuva mu race just because nomination fee $3,000,000. Ne wakyaliwo obudde ekibiina kiyinza okukola yenteekateeka abantu abo tusobola basondera ssente ezo ne batava mu race ne tusigala nga tuli represented naddala mu bitundu ebyo gye tubadde tutagenda naye nga ku mulundi guno tubadde tufunyeyo ba candidates baleme kuvaamu. Era nsanyuse nnyo olwaleero bwe ndabye nga ono gwe bajjeemu okuvuganya Anita Among bamulipulesinze n'omulala bamuyita Asiyo balina omukyala gwe bataddewo omulala oli baamujja mu voters register kati baleese omulala. Ekyo kitwagala at least tuteekewo embeera. Naye nga tuli ku NCK TV teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde byonna butereva mawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako woli wona wosinzidde tula butuuzikalira nywera tujja kubanga tukoma out of